Yesu yeebazibwe. Nkwaniriza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nkwebaza olw'okuwaayo obudde bwo n'eddata wuliriza ebigambo ebiyita ku YouTube channel eno. Nze Miriam Jjumba. Olwaleero nzize kuwa bubaka bwe mpulidde okuva ewa Mukama waffe Yesu obw'omwaka ogujja, omwaka 2023. Nkimanyi nti emirundi egisinga buli wabeerawo ekiseera bwe kiti wabeerawo message nnyingi ezifuluma. Lino eddoboozi lyange ndyongera ku messages endala ze nsuubira nti Mukama agenda kuyisa mu bantu abalala. Mbadde nkusaba ng'owuliriza information eno emu egenda kuwulikika ng'engero, ngenda kukozesa engero, ngenda kusabika obubaka obumu ngenda kubusabika mu ngero parable, ebintu ebimu sigenda kubiggyayo direct olw'ensonga ezimu. Ebirala bijja kuwulikika nga firimu. Amiina. Ebimu biyinza okuwulikika nga firimu za Hollywood ne Bollywood ne zonna ze mumanyi. Naye ebigambo bye mbabuulira ge mazima era bituufu. Amiina. Kankole summary. Ngenda sooka kuddayoko katono mabega ku myaka emitono gumu oba ebiri emabega njogere ku messages Mukama z'abadde afulumye okuyita ku YouTube channel eno. Then ngenda kwogera ku mwaka 2023 ku level y'ensi yonna, 2023 ku ggwanga nga Uganda, 2023 ku kkanisa ne families. Ndowooza bitegeerekese. Ngenda bisengeka ku levels ez'enjawulo olw'ensonga buli area, buli level erina ebintu byayo bye nnaakategeerako. Amiina. Nneebaza nnyo Katonda olw'omwaka oguwedde ogwa 2021 ne guno gwe tumalako ogwa 2022. Messages nnyingi ezifulumye, Mukama akoze ebintu bingi. Tumwebaza era Katonda waffe mwesigwa. Njagala nkujjukizeeko katono ku message gye nafulumya mu mwezi ogwokubiri February omwaka 2021. Message eno yayogera nnyo ku njala, yayogera nnyo ku kyeya ne economic hardships ezigenda okujja. Era Mukama n'atulaga nti ekintu kino tekigenda just kubeera ku Uganda. Nzijukira ddala bulungi mu mwezi ogwo gwennyini waliwo message Mukama gye yampa n'engifulumya. Yali eraga abantu abaava mu mawanga ag'enjawulo mu Africa nga bagenze New York, which is the economic capital of the world. Amiina. So economic hardships zino z'olaba bino byonna ebintu ebigenda mu maaso, amawanga okubeera nga gali mu recession, ebisente okubeera nga waliwo inflation n'ebintu ebirala. Bye bimu ku bibala bya message eno. Mukama yali atulabula mu 2021 nga gutandika na butandisi. Naye jjukira nga 2021, jjukira message eyo engeri nti yajja mu February, kitegeeza information eno saagifuna mu February yonna. Amiina. Emu nagifuna mu 2020 nga guggwako. Kati nabigatta bugassi era w'onoosoma w'onooweekaliriza message eno, w'onooddamu n'ogyetegereza. Link ngenda giteeka mu comments osobole okugisanga amangu oba ogyetaaza okuddamu ogiraba. Okolemu revision ku bintu Mukama bye yatugamba otegeere. Era okakase nti ebigambo ebiyita ku YouTube channel eno tetwewussa bwewussa. Biba bivudde mu kamwa ka Katonda kubanga Katonda amanyi byonna ate asobola okukozesa omuntu yenna. Amiina. Tumwebaza nnyo Mukama olw'okutuyisa mu biseera ebizibu. Amiina. Era agenda kwongera okutuyisa mu biseera ebizibu. Ebigambo bino bwe mba mbyogera, Mukama nze nsuubira ensonga lwaki abituwa tubeere nga tumanyi ebintu bireme kutukwata nga tetutegedde oba kitegeerekese. Tuleme kubeera ng'abantu abatalina Katonda. Mu mirembe giri egy'edda bakabaka beebuuzanga ku bannabbi oba be bayitanga abalabi. Amiina. Ekyabeebuuzisangako nga baagala kumanya omutima gwa Katonda mu kiseera, naddala mu biseera ebyabeeranga ebizibu. Amiina. So, Katonda ali directly involved mu bulamu bw'abantu abali ku nsi, abatudde abali mu mibiri. Nze naawe Katonda obulamu bwaffe abulinako control. Era nze nsuubira nti ekimu ku kifulumya message zino bwe ziti, Katonda aba ayagala kukulaga, Katonda aba ayagala kutulaga, aba ayagala kulaga kanisa n'ensi yonna nti atulina mu mikono gye, tewali ayinza kutuggyamu. He controls the narrative. Sitaani si ya controllinga narrative. Such that ebintu byonna bwe singa bijja nga yatulabula
tujjukira bujjukizi ne tutiikinga oba ebimu aba bitugamba tubyekuume. Amiina. Ebimu tulina kwekweka, ebimu tulina kusaba, ebimu tulina kusevinga, ebimu birina buli kimu kibeerako intervention oba engeri gye tuyinza okihandolingamu. Kale awo nvuddewo. Ekyokubiri, messages endala ezaayita ennyo mu mwaka ogwo 2021 ne 2022 kwali kulabula ku nnaku zino ez'oluvannyuma ze tulimu. Ebyo sigenda kubiyingiramu, sigenda kubiddamu. Ne political landscape naddala mu biseera awo twalondera awo waaliwo obuzibuzibu. Amiina. Kale kangende mu message. Simanyi ndowooza message eno most likely ngenda gitemamu mu parts 2 kubanga ebimu biwanvu, ebimu byetaaga kunnyonnyola. Kubanga bwe nnaakugamba obugambi sentence emu oba 2 oyinza obutategeera exactly kiki kyentegeeza. Mukama kyannyonnyola. Amiina. Kale kantandike ku level y'ensi yonna. Ku level y'ensi yonna obuzibu buno obw'ekonomi bugenda kusigalawo omwaka ogujja. Ndowooza ne mu 2024. That is what I think. So economic hardships zigenda kweyongera, economy zigenda kweyongera contractinga. Amawanga kati nga Kenya already bastruggling, amawanga nga Ghana it's even bad. IMF yayingiddemu okubabailinga. Amawanga mangi mu Europe bastrugglinga, US kwegamba it's everywhere. Ebintu bino nkugambe Mukama yabitugambako. So this is not new, just nkugamba bugambi nti tekinnaba kikyaliwo, ekire ky'economic hardships kikyaliwo ku level y'ensi yonna. Kati tolina gy'ogenda kuddukira kufuna buweerero. Amiina. Ekiddukiro kyaffe kiri mu Mukama waffe. Kale ekyokubiri ku level y'ensi yonna wagenda kubeerawo ekintu kino Mukama yakindaga mu July 2022 guno omwaka gwennyini ne mu mwezi gwa July naye teyaŋŋamba kukifulumya kati nze we nakiraba ne nkyekuuma naye leero aŋŋanyiza okukireeta kifulumya. Mu July 2022 nalaba nga wagenda kubeerawo waliwo agenda oba waliwo enkola oba waliwo ebirowoozo ebyokukontrolinga oba ebyokukontrolinga gye twaliise global genetic pool. Genetics kuva mu butafaali bwe obw'omubiri mulimu gye tuyita nucleus. Mu nucleus mwe muli genetic materials. Ebikufuula omukazi, ebifuula omusajja, ebikufuula omuddugavu, ebikufuula ng'olina amaaso g'olina, eddoboozi lyo, characteristics, empulirayo, enneeyisaayo, ebyo byonna biri determined by very tiny particles eziri mu butafaali bw'omubiri gwo. Amiina. Kakati waliwo global agenda, waliwo enkola egenda okujja. Nze nsuubira nti already baali bakipulaninga dda mu nsi y'omwoyo. Amiina. Agenda eno yakufuna control ku genetic pool y'abantu bonna abali mu nsi. Essaawa zino twaweze billion 8. Amiina. Nja kubuulire ngenda kunnyonnyola lwaki ekintu kino kigenda in motion. Ensonga lwaki agenda eno weeri nti baagala kucontrolinga, they want to kankisome mu Luzungu, they want to control the kind of people in the population. Kyentegeeza controlling the kind of people, I'm talking about characteristics. Nti at a certain point baagala balabe nga abantu abali mu population balowooza bwe bati, bakola bwe bati, boogera bwe bati. Oba okitegeera. There are certain traits ze bagenda okusoosowaza bagenda zisoosowaza bazideveloping. Kati bano abazirina essaawa zino bajja kuba bagenderera nga bavaamu mu population. Oba okitegeera kye ŋŋamba. Nga bw'onoogamba nina ekisibo kyange eky'ente. Njagala ente ezivaamu amata amangi, nkoze ntya? Okwata ennume erina amata amangi, eva mu mwama alina amata amangi, erina certain characteristics, n'ogicrossinga n'enkazi etavaamu bulungi mata. Oba kitegeerekese. Ogenda oyozaamu mu genetics z'ente ezo. Ogenda okulaba ng'ente ezo ekisibo kyo kitandika okuleeta amata amangi. Kati ne kino bwekito bwe kiri. Ndowooza y'example ennyangu gye tuyinza otegeera. Singa oyagala enkoko ezikula amangu mu wiikisi 6 ng'otunda, bw'oba oyagala kukola bw'otyo olina okufuna a breed egenda okukolera ky'oyagala. Kati ebintu ebyo babikola ku level, bakikolera ku level ya genes. Amiina. So baagala kozesa nnyo mind control
nja kubulira lwaki mind control egenda kubeerawo. Control of intelligence, intelligence itegeeza magezi n'ebintu abantu bye basobola okumanya. Amina. For example, they're going to make sure that people are subservient. Baagala population, baagala abantu abagenda okubeera mu nsi mu kiseera ekyo kye bageze, ng'abantu abo bali subservient oba bali compliant. Kuganga omuntu ali compliant kyonna ky'omugamba okukola kyakola, takaayana. Saawa zino singa gavumenti egamba tugenda kuyisa eteeka bwe riti, for example, waliwo abantu abajja okugamba nedda bagende beekalakaase. Oba okitegeera ebyo gavumenti tebizaagala. Amiina. Bo baagala bwe baba balina ekintu kye baagala okuyisaawo, baagala bakyogere tugenda kuyisaawo kino, buli omu akikkirize, ndowooza kitegeerekese. So baagala kukola breed y'abantu nga bali subservient, nga basobola obba controlling, basobola bali compliant, basupporting oba bawagire agenda zonna ze baba baagala okukola. Amiina. Ndowooza kitegeerekese. Ekintu kino ultimately enkomerero yaakyo kye baagala omulembe omulabe wa Kristo waanajjira waanaalabisibwa mu buliwo mu buntu mu mubiri gwe nnyinza okuyita Antichrist, waanaatuukira okujja ng'abantu abali mu nsi bali redde nga bagezaako mu creatingirawo ground eneemusobozesa okufuga ensi nga bw'ayagala n'ogikozesa kye baagala. Kitegeeza tewagenda kubeerawo opposition eri awo, tewagenda kubeerawo bantu bagaana. Era nzijukira bw'onookebera messages ze nayita obubaka 1, 2, 3 ndowooza ziri 7, ojja kulaba ng'emu ku messages ezo Antichrist nze gwe namula Mukama bwe yamumbikkulira yali agamba nti buli muntu agenda kubeera wansi w'omukono gwange, tewali agenda kusobola kuyimirira. Bwe ŋŋamba nti tuula buli omu atuula, bwe ŋŋamba yimirira buli omu ayimirira. Oba okitegeera? Era abagenda okugezaako okwopozinga bajja kuba batono nnyo. Lwaki? Because genetic pool abantu bajja kuba genetically ng'omuntu okkiriza kye bakugambye. Lwaki? Balina engineering gye bagenda okukola. Amiina. Ekintu kino mu nsi y'omwoyo olwedde gye kiri, ky'ova olaba Mukama yakibikkula mu July 2022. Naye nze nsuubira lwaki Mukama ng'anyizza okukyogerako essaawa zino nga njogera ku 2023. Kirabika pulaani zigenda kwanguyizibwako mu kutandika n'omwaka ogujja. Amiina. Kitegeeza nti singa abantu bano bafuna kye baagala, togenda kuddamu kulaba bintu nga riot, demonstrations, abantu abagaana bawakanya gavumenti. Buli kimu sitaani ky'anaaleetanga, buli kimu omulabe wa Kristo ky'anaaleetanga nti musinze ensolo, mukole bwe muti, mukole bwe muti, mufune ennamba, mukole bwe muti. Tewali agenda kuba ng'agaana. Lwaki? Kubanga bajja kuba okugaana kujja kuba kutono lwa nsonga olwedde abantu bajja kuba baba manipulatinga. Okitegedde? Bagenda kikola batya? Ekikikozesa ultimately bo bagenda we banaba bakitambuzizza mu buliwo nga bakitadde mu nsi y'omubiri, bajja kugamba we are trying to create world peace. Abantu kubanga abantu baba bakkiriziganya, kitegeeza waliwo emirembe. Naye jjukira Bayibuli egamba nti egyo gijja kuba mirembe gya kimpatiira, kubanga agireeta si Kristo. Kristo ye mulangira w'emirembe. Ndowooza kitegeerekese. Baagala abantu abakwata amateeka oba ebiragiro ebibaweereddwa, nga bw'olaba ebiseera bya COVID we byaliwo nga tuli mu lockdown. Abantu nga babagambye bwe ziwera ssaawa emu ez'akawungeezi buli omu alina kubeera wuwe. Naye ng'abamu baba batambula, abamu baba bakyaddako, abamu baba banoonya mmere. Kati nga abasirikale babakuba emiggo. Okitegeera? Ebyo byonna tebabyagala. Bwe bagamba nti lockdown buli omu beera waka, buli omu abeera waka, teri opposition. Ndowooza situation mugitegedde. Okay. Bagenda kukikola nga bakozesa very sophisticated advanced scientific methods to determine the character of to the genetic level. Jjukira ebintu ebikwogerako, intelligence, amagezi g'olina, obusobozi bw'olina, skills z'olina, they are determined by engeri Katonda gye yakutondamu on a genetic level. Okitegeera? So singa basobola okukola research ne bayingira mu gini zezo ne bamanya eno egini y'amagezi, eno egini ya boldness oba fearlessness, eno ye gini yo maybe y'obubbi, eno ye gini ya kino, they can always engineer those things ne basobola okulekamu bye baagala, bakola editing. Ne balekamu bye baagala ne bongeramu bye baagala. Oba okitegeera? Ne bajjamu bye batayagala.
kati kitegeeza abantu abagenda okuzaalibwa from those experiments bagenda kubeera abantu nga bafugibwa mangu. Oba tukitegedde? They will do so using sophisticated advanced scientific methods to determine the character of the genetic level. For example, obedience. Basobola for example okukwata gene ekwatagana ne obedience ne bagyongeramu ekirungo n'owabanga omuntu ne bw'omugamba va wano ogwe meters nga 100 wansi tabuuza akikola bukozi lwaki kubanga mu ye kyamuzaalibwamu nga akirina. Oba kitegeerekese? Ekirala bagenda kukola batya? Bagenda kukozesa mass testing of the human genome. They are going to do a massive testing of the genetic genome. Bagenda kukebera ebintu bye basinga okubeera interested in bye naakategeera mu intelligence, boldness or fearlessness and other characteristics. Amiina. Nabagambye bigenda kubeera nga firimu naye bigenda kujja. Amiina. Sigambye nti bigenda kujja mu 2023, ngambye pulaani bagenda kujanguyirizaako. Pulaani already gyeri. Amiina. They want to introduce certain traits of importance to the genetic pool and promote these as core characteristics. For example, nze mukulaba okwange bwe nalaba back in July, nalaba nga for example nalaba abantu nga baba engineering in such a way nti bakwata gene ya boldness oba fearlessness. Kati babeera n'abantu for example be bataddeko gene ya fearlessness, abalala bataddeko endala depending skills endala levels za intelligence oba abilities ez'enjawulo. Kati for example bwe baba baagala abajaasi, omujaasi olina okuba nga totya, olina okubeera obedient nga owuliriza kye bagambye ng'ogondera amateeka ge mukama wo gakuwadde naye ate nga totya. Okitegeera nti abantu bano nze mu kulaba okumanya bali baba engineering nga tebatya, nga ne bwalaba ng'omulaba amusinga amaanyi, ng'amusinga obuvumu, ng'amusinga ebyokulwanyisa, nga tadda mabega yeeyongera mu maaso n'amukuba paka newe kuba kuye kufiirwa bulamu bwe. Oba okitegeera kye ŋŋamba? Omuntu owa bulijjo wali badde osalawo ne wankubadde olina order, otuuka n'ogamba bino ngenda kufiiramu oba omulaba ono sigenda musobola. Naye olw'okuba abantu bano baali engineered nga baba bakyusa, baba editinga, babeera too bold nga nekyataasobole kukola olw'okuba ng'aweeredde ekiragiro ng'ali obedient akikola paka wakiriyo okufa. Ndowooza kitegeerekese. It will help them in selecting the right people for specific or classified jobs. Nga bwe nkugambye bajja kwagala abantu abalina amagezi ennyo abalowooza ku speed okukola ebintu very fast, very decisions nga bw'olaba computer bwekola decisions mangu. Okitegeera? Kati abo bayinza obbateeka nga mu system ya intelligence or something. Then kati abali bold bayinza obbateeka nga mu bya security. Ebintu bwe bityo. Ojja sanga abantu bajja ba-editinga nga ye bw'ayogera naawe bw'akugamba ekintu tosobola kugaana lwaki. Akalimi baakalunga baamweditinga mu area eyo nga buli kyakugamba okikola bukozi lwaki. Oba okitegeera lwakuba baamweditinga kati ng'ebigambo byalina engeri gy'abisengeka mu tone, appearance ye, engeri gya presenting how they come across, nga baamweditinga nga tosobola kugaana kyakugambye ng'ogamba ge mazima lwaki kubanga baamweditinga. Oba kitegeerekese? I know some of these things biyinza okuwulika ng'ebiri mu Hollywood naye nze Mukama yabimbikkulira back in July. Amiina. Bajja kwagala okukontrolinga, bagenda kutandika batya kubanga teri muntu mu kiseera kino tosobola kujja n'oga twagala kweditinga gini zammwe abantu ne bakkiriza. Bagenda kukola bwe bati. Essaawa zino tulina endwadde ze tuyita genetic diseases tuzimanyi. For example, sickle cell disease, brain spinal diseases nga Huntington's disease, tulina cystic fibrosis, tulina Down syndrome, ankylosing spondylosis, tulina albinism n'endala. They are genetic diseases nti ozijja ku bazadde bo. Okitegeera? Endwadde ezo bagenda kwongeramu ssente mu research ku ndwadde ezo basobole okumanya gini ki ezireeta obuzibu era tuzikontrolinga tutya oba tuzieditinga tutya abaana abazaalibwa baleme okubeera nga tebalina bizibu bino.
oba kitegedde yeyo area esooka research bwe banaamala okukola research nga bafunye kye baagala engeri gye bagenda okikoza bagenda kifula fashionable oba mandatory kiyinza ofuuka ekyobuwaze oba nga kyekintu ekiri ku mulembe nti omuntu yenna nga tonnawasa oba nga tonnafumbirwa genda okola genetic testing ne mukwano gwoyo gw'oyagala okuyingira mu bufumbo naye ng'ogaa tetwagala kuzaala abaana balina birwadde bino katukole genetic testing. Amiina kitegeeza kiseera kigenda kutuuka nga abaana abasinga abazaalibwa tebakyalina birwadde bino lwaki olwa science anaaba yeeyongedde ne research n'abazadde abajja okubeera mu vigilant nga bakola genetic testing oba kitegeerekese essaawa zino we twogerera basobola n'okukebera omwana ali mu lubuto oba alina ebirwadde ebyo basobola okukikola ssaawa zino tekinologi waali. Amiina bwe kinaava ku fashion nti just fashion tukikola bukozi tuleme kuzaala abaana banaalwala birwadde na biki bagenda teekawo ze tuyita genetic banks oba DNA banks nze bwento bwe nziyise they are likely to use a different name that is posh ekijja okubeera nga kiwulikika ng'ekirungi. Amiina naye nze nziyise DNA banks oba genetic banks. They will contain genetic details of the entire populace. Mukulaba mu message eyo mukama we yali agimpa mukulaba nalaba nga nali ku kyalo ewaffe gye nzaalibwa ng'abantu beetestinga mu kyalo eri ddala wansi emukono naye abantu bakola ki nga beekebeza ebirwadde bino era nga bawaayo DNA yaabwe okuterekebwa mu banka. Gavumenti yali etaddewo system mu biseera ebyo mu kulaba okwange simanyi myaka emeka kintu kino we kigenda kubeerawo but sure kigenda kujja. Amiina mu kulaba nalaba nga waliwo bank nga bw'onogamba bank oba archive nga bateekamu nga bastowaringamu information ekukwatako DNA eya buli muntu ali mu nsi in that okumanya kyali kispread nze ne mu kyalo kyange gye nzaalibwa nalaba nga kikolebwa mu kiseera ekyo that was back in July. Amiina ebintu bino mukama abitulaga nga bukyali such that we bibeerawo tetwewuunya ate tubyekuume tuleme kwewuunya. Amiina kale bagenda kola DNA banks oba genetic banks containing genetic details of the entire populace. This will fast track the research. Kubanga bajja kubeera ne DNA eya buli muntu yenna bajja kubeera ne copies eza buli muntu yenna kijja kwanguyizaako no research gwensoose okunnyonnyola. Amiina era bwe kinaggwa bagenda kukola gye tuyita selective genetic engineering. Kitegeeza ki nga tokkirizibwa kuzaala mwana nga totestinze kigenda kufuuka kya buwaze nga totestinze lwaki bakugamba tetwagala birwadde bino tetukyabyagala kati mulina okwetestinga making sure omwana azaalibwa talina birwadde bino. Ndowooza kitegeerekese. So ekyo nkimaze tukyali ku bintu ebigenda okubeera kino kigenda kwanguyizibwa speed gye kikolebwako egenda kweyongera mu mwaka 2023. Lwaki mbyogera ebintu bino most likely oyinza n'obutaddamu kiwulirako mu bulamu bwaffe obwa bulijjo lwa nsonga they are very high level things bikyali waggulu nnyo w'abantu aba bulijjo naye mukama abibikkudde ffe tubitegeere oba kitegeerekese. Kamalirize ekintu ekisembayo wagenda kubeerawo waliwo ennaku z'omwezi nga 17 lwabadde lunaku lwa jjo 17 leero 18 yes ekiro ekyakeesezza olunaku lwa jjo mukama yabikkudde ekintu ekirala nze nakituumye global citizenship project nakyo kiri under development naye kirabika okusinziira ku kye naakategeerako ku kye naakabikulirwa kigenda kwanguyizibwako mu mwaka guno ogutandika 2023. Kiki kye nalabye nnyesa kinnyonnyola mu bwangu. Nkugambye nti ekintu kino mukama yakibikkulidde lunaku lwa jjo. Amiina gino erinnya nze nalituumye just okuba nga nkitegeera mangu. Amiina nagiyise global citizenship project kiri still under development. So ngenda kisoma busomi nga bwe nakifunye. They are developing a database for all people
What I mean by that is the 8 billion people around the world. Saawa zino we tuli, olina national, for example, kanku example, nina national ID, nina ATM card, oba cards, nina ATM cards, nina national ID, nina passport, nina residence permit, nina biki ebirala. Kugamba birth certificate. Olina documents nyingi ezogera, documents mpitirivu naye zonna zoogera ku muntu omu. Oba tukitegeera. Ezimu ziri mu paper form, ezimu ziri electronic. Ezimu ziri byombi. Kati kye baagala okukola, baagala kukwata documents zino nina ne driving permit. Kye baagala okukola, baagala kukwata documents zino zonna baziteeke mu document emu. So that singa nkwata document eno, ena information eya driving permit, ena information eya ATM card, eya finances basically, ena information eya obuzaale bwange, ena information eya citizenship yange nga passport, ena oba national ID, ena travel history, ena information ya medical, ena information ya yokusoma kwange na biki byenkola, criminal record, buli kimu nga kiri mu kifo ki, nga kiri mu kifo kimu. Oza kitegerekese. So, naye ekintu kino kigenda kolaba ku stage yansi yonna, but initially kigenda kutandika ku level y'amawanga. Kankiddemu. Bagenda kukwata ebiwandiiko byonna ebikwata ku buli muntu. Babiteeke mu kifo kimu. Babiteeke mu format yemu. Oba tukitegedde. Edda passport zaabanga za mpapula. Zaabazanga analog. Ng'ogenda wali engeri gye bakiscanninga ku kyuma, abatambuddeko abalina passport. Naye kati baazikyusa ziri electronic. Oba kitegedde. Era by the way woba olina electronic passport ng'otambudde, waliwo gate ezikwanguyira lwaki kubanga eyo electronic. Kati olaba nti bashiftinga bava ku paper, kati bagenze ku electronic. Ekintu kino it was not by chance, it was calculated, kyali kya planningibwa dda. Amina. Kati bagenda kwata ebintu bino byonna, driving permit, passport, birth certificate, ebintu byonna ebimanyi ebikukwata, ko bagenda bikwata byonna babiteeke mu kintu eki mu document emu. Amina. Gyempise Global Citizenship Project. Naye nkugambye bagenda kutandikira ku level y'amawanga. Buli ggwanga ligenda kikola. Limu ku limu. Bwe kinaggwa, then bakuwe document eyo egenda kugibwa ku level y'eggwanga ebeere nga yiwa global citizen. Oba okitegedde. Nga kitegeeza bwe mba waakutambula okuva wonna wendi, seetaaga passport. Information yonna ebeera weerera. Mba sikyali citizen wa ggwanga nga Uganda oba Kenya oba kya. Mbeera citizen wansi. Lwaki? Kubanga ekiseera ekyo we kinaatuukira, gavumenti egenda kubeera egi. Ensi yonna egenda kubeera wansi w'obukulembeze bumu. Kati tewali nsonga lwaki wabeerawo obukulembeze bumu ng'ate abantu balina documents nyingi, ate documents ezo nga buli omu alina ya ggwanga lye, kuba amawanga jjajja kuba tegakyaliwo nga bwe tugamanyi. Oba tukitegedde, simanyi ng'egye bagenda bita, oba bajja bita provinces oba districts simanyi. But whatever it is, ndowooza kitegeerekese. So nze mu kulaba olunaku lwa jjo, mu kulaba nalabye nga bataddewo campaign nga batugamba buli omu leeta documents zonna z'olina kubanga muzireete tuzidibye, like nga woga tezikyasobola kukola, tugenda kuzistopinga zibe nga tezikyakola, tugenda kuba document empya. Document eno egenda ku access ku buli kimu kyonna. Bw'oba oyagala genda insurance, buli kimu kyonna nga kiri ku document egi, document emu. Era nzijukira twasoose kugaana, ne tugaana nange nabaddeko kubaaganye. Amiina. Naye we baagize nagenza okulaba nga balemeddeko, ne balemerako ne bagamba bannaaye bw'ova wano nga tofunye document eno mpya, n'ofuluma n'ogenda, documents zonna zijja kuba tezikyakola, they're going to be invalid in a very short time. Kati bw'oba mugezi wali badde okola ki? Wali badde ozikomyawo, zikomyewo, tuzidestroy nga tukukolere document empya. Document eno nze nagirabyeko bwefaanana, nagirabye kubanga baaginkoledde. Amiina. Ng'eriko information yabadde too detailed.
lwansonga kuliko ebintu biki kuliko ebintu bingi naye it was much smaller kabadde katono nga kalina alisi mukulaba okwange for the start most likely kagenda kubeera nga kali electronic naye nga kaliko information yonna oba tukitegedde nagenza okulaba nga abantu bonna nga tewali agaana fena ne tulayininga apu ne batandika otukolera ebiki identifications empya nalabye bazikola around the whole country nalabye nga bakikola mu nsi yonna ndoza kitegeerekese kyensuubira nti kino bwe kinaggwa then bagenda kola identity ey'ensi yonna nga you are a citizen oli mutuuze wansi tokyali mutuuze wa ggwanga lyo muva ndoza kitegeerekese so lwaki bakola ebintu bino baagala kikola reason ki gye bagenda osinga okuwa more access kuba ne access all information will be in one place it will be centralized kitegeeza controllinga information eno agenda kubeera omuntu omu mu kulaba okwange kino kigenda kwanguyiriza it's paving a way for the single one world government tukimanyi Mukama yampadde ekisa n'endaba omu ku basajja abali emabega w'ekintu kino. Kyentegeeza abali emabega, sitegeeza ababadde bakikola nti be bawandiisa abantu. Nze mu kulaba okwange nalabye nga bannayuganda buli omu mu ggwanga lye wabadde weewandiisa nga abantu ababikolako frontline, abantu ababadde bakola ekintu kino, abadde bakikwasisa abantu abalala. Babadde b'amawanga ago, kati for example Ugandans babadde bakola ku bannayuganda. Naye ng'ali emabega w'ekintu ekyo akivuga mastermind yabadde musajja mulala nga muzungu, era mbampadde n'erinnya lye by name mu luzungu amannya ge asatu bagampadde nga manyi sijja googera. Naye basically lwaki ngezaako okukunnyonnyola nti ekintu kino tekijja kubeera loko, nti amagezi agakivuga segali loko, kirina gye kigenda okuva eri waggulu kijje nga kikkirira mu mawanga. Era omusajja ono mu kiseera we namulabidde yabadde alina emyaka nga 3 nze we namulabidde, era ne bizinensi gy'alimu essaawa zino oba mu kiseera we nalabidde nze nalabye yabadde he has a chain of hotels mu nsi yonna. So yabadde musajja mugagga nnyo, nga mugagga muto naye nga mugagga nnyo, naye ng'akivuga he was very enthusiastic in that yadde asobola okuva yonna gye yavudde ajje ku ground alabe engeri project y'engeri gyetambulamu. Oba kitegeerekesa. I'm very sure he was probably afraid nga waliwo abalala banene abakolaki abakivuga, most likely Lucifer, naye ndowooza kitegeerekese kyentegeeza. So ekintu kino Mukama ndowooza kibikula mu ngeri eno, yabadde alaga nti ekintu kino kigenda kuva mu Uganda nga Uganda eggwanga oba mu mawanga amalala as individuals, nedda kigenda kuva waggulu, waliwo abagenda okukivuga nga bakivugirira mu ssente, era Uganda ng'eggwanga terigenda kusasula because somebody else gavumenti eno ejja yegenda okuteekamu ssente ekintu kino kyanguyizibwe, kubanga amawanga agasinga gyagamba tetulina ssente kubikola, tetulina technology kubikola. So they will give them the technology, they give them the money and they will supervise to make sure ekintu kino kikolebwa mu bbanga lye bakyagaliramu. Ndowooza kitegeerekese. So I saw one of the leaders of this project, a man in his 30s, erinnya ngenda disirikira, bizinensi gy'akola mungi bagambye. Mbadde nsaba nkome wano, video eno ngikomye wano, ngenda kudda ne video part 2. Part 2 ngenda kwogera ku Uganda ne kanisa, message eya 2023. Ndowooza kitegeerekese. So nga maliriza bwenti, ebintu bino bigenda kubeerawo. Sigambye nti bigenda kubeerawo mu 2023, ngambye already Mukama babipulaninga dda, Mukama yabiganya dda bigenda kubeerawo, naye bigenda kwongezebwamu sipiidi okutandika n'omwaka ogujja. So bw'otandika okuwulira oluvuuvumu oba n'otandika okulaba ebintu bino, simanyi oba okubeerawo physically bigenda kubeerawo nga nze nkyali mulamu nga naawe okyali mulamu, naye Mukama abiriviiringa tumanye kiki ekijja, tubyekuume ate tujjukire nti Katonda ultimately ali mu control. Mukama abawe omukisa. See you in the next video. Bye bye.